Mulungi okumide kwanda Rose Media region kwanirizo nakola nkobezen mu jona joto sakengalo nkwane ya subscribing atenza nnyo bambi ate na bambi na subscribing atela ko ka comment notification video berenga oziraba mu bodde. Omukyala Brenda Fassie yali muyimbi wa amanyi nnyo mu South Africa naye yafa mangu bambi naleko omwana we omubwati obuwala olunaku lwaliro gabadde mazali wage nga awezezza emyaka 26 omwana ono avuddeyo n'agenda ku bifaananyi bya mama we n'ayimbirako obuyimba bwa Brenda Fassie buli bwe mumanyi naddala ka maama kayimbako kanyuma nnyo naye omwana akuze ali mu bulamu bulungi bannanga akayimba kansanyusiza n'engamba kampeereze ku mikwano gyange nammwe abatalina bamaama nga mulinga nze nsaba mukama abawanguze n'abazadde baffe mukama abawa ekyummulo eky'emirembe ate ye mwana muwala Diana Nabatanzi olunaku lwa yawangudde ebirabo 5 bweddubi ng'ono yawangudde okubeera TV personality asinga omuzannyi asinga omukozi asinga programs ze zonna zawangudde kwegamba yatutte ebirabo 5 banne n'abamalirawo naye ng'ate abaana gye bavudde ne bagamba nti ono asaanidde asikire Faridah Nakazibwe so balinga bagamba NTV emutwale emugyeyo ku BBC telefayina ye mwana muwala Donzela yakoze listi y'abayimbi abamusingidde omwaka guno kakati n'abantu ne beewuunya nga Big Eye teyabaddeko ne Big Eye yennyini yavuddeyo n'akukkuluma n'agamba nti nze ndiko lwaki saabadde ku listi eyo ngenda kuba nkuterayo byonna obirabe Faridah Queen ye ali musanyu olw'okuwangula Vision Group eno nno nga gye yali akolera emabegako naye waliwo ebitagenda bulungi okakana nga bagenze mu misango byonna abinyonyodde mu video genda kubanga obiraba avuddeyo ne yeebaza omwami we n'abantu abamuyambako nga baloya bwe naye kenyini ne yeeyozayoza ogenda kubanga obiraba mu video ye bambi ate ye mwana muwala Precious Remy gye buvuddeko ku weekend bambi yali atongoza omuzannyo gwe naye abantu baamulaga essanyu bajja mu bungi bananga omuzannyo ne bagwagala n'enteekateeka yonna bambi ne bamuwagira kakati nga tebinnabakubawo yasooka kukaaba nga kukulumira abo abakyala abamulanga obutazaalira mwami n'agamba naye akyagala naye omwana akyabuze kakati nno waliwo omukyala eyavuddeyo n'amuwa eddagala ekikolo n'eddagala n'amugamba nti abikozese asobole okulaba ng'afuna omwana owone okukaaba amaziga aga buli kaseera ngenda kuba nkutera vidiyo zino obeere ng'oziraba mukwama omulungi akunkumire mukwano beera bulungi bye yegwe empaji yange esinga mu bulamu eno ekyensi yonna ekimanyi nagamba waliwo omuntu si mu bubi yavumako maama wange nemweza message nemugamba you will never have peace in this life if you attack any other parent in this life si mu bubi ava yamujjulula inna lillahi wa inna ilaihi raji'un si mu bubi tetuzanyira ku bazadde b'abantu tuleka abantu Allah anyigira nnyo omuntu avuma omuzadde w'omuntu you will never have peace in this life if you ever attack any person's parent you will never now atudde wano ng'obadde ovuma omuzadde w'omuntu you will never have peace in this life. Precious Remy mbu lwaki tazaala ani ayagala mu Precious Remy azaale kituyambe kife nga abannayuganda baba in-laws alimba bwekubya yaka na mizimu ayagala okulaga mbu abantu bamwogerako naye sisubira nti Precious Remy okuzaala kweffeffeffe nga waliwo kitutwalako ekisooka bawe mwavu mwami bindeba mwavu kakati nga lwaki tumupiiko omuzaalira ekyokubiri bawe yazaalazaala Diana n'abaana baatalabirira omusajja alina abaana baatalabirira gwe nga ogamba mbuffe twakugambye okole otya mbu omuzaalire oba olimba wetusibyeko nkigambo Precious Remy teri muntu yakugambye kuzaalira bbaawe nga lwaki tukugamba okuzaalira oyo omusajja nga tumanye essaawa yonna mugenda kuwawukana guno omwaka we munaagumalako oguddako n'oguddako temugenda kukola ki temugenda gumalako we the witches of here tulina okusabira it ends in tears and it mukyala binde kukoledde eno vidiyo wonna weekutuukirako njagala okole bineeno bigenda sangula waaga amaziga gookaaba bigenda ziba ebigambo by'abantu bebakwogerera mbu tozaala simanyi tofuna lubuto simanyi eyo laavu ki naawe wenanga oli mukyala naye nga laavu yo ekyalemeddwa okufunibwamu omwana nga toyina buzibu bwonna oba gyesite nga kozesako family planning oba nga ki kasita libeera nga si ddogo ng'oli mulamu bulungi kola bineeno ogenda kulaba obuusabuusa omwana ogenda kola otya genda onfunire obukupa ekikolo ky'obukupa ekyo kikuuleyo londako obukupa gwe boolaba obukusanyusa bw'omala buwalakateko akakuta k'okungulu
obusaleesale obwanike obuteeke mu kinu obusekule ofune ensaano oteeke wali eri ofune kamunye omikisingemu ebikoola by'entungotungo obikaze nabyo obisekule bikale bidde wali eri ebbali buli bwonywa cyayi ku makya mu ttuntu n'akawungeezi geega amajaani go ag'obuli lunaku mu wiiki eza ojja kulaba ng'ofuna olubuto lwakuba binde naye binde ali wala kubanga wofunira apatayiti emisanasana awo ng'omusana gwaka n'akupiica luba lubuto wallahi ya Mungu ndayidde bikozese bukupa bwanikeko funa kamunye tekamu ebikoola by'entungotungo ogenda kulaba akakupa kakola ki kasembeza magi kamunye akola ki n'ebikola by'entungotungo bikola by'entungotungo bituleetera obwagazi ne bituleetera neki ne supu mukiwulidde Ange ndi wano to say thank you so much to my people, my friends, my family okusingira ddala omwami wange munaye mwami nsoboga webale nnyo okuyimirira nange for this full year nga tuwoza. Thank you so much. Nebaza bannamateeka bange kuliko omwami bamuyita Daniel Mayombo, thank you so much. Kuliko omukulu Lukuta na Lugunda, thank you so much. Kuliko lawyer Ediga, thank you so much. Mwebale nnyo nnyo nnyini ddala nabalinamu okukkiriza kungi. However, najja gye muli nga ndi emotional nga mwanga naye mwebale nnyo nnyo nnyini ddala. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Mwebale kuwoza musango, mwebale to always tell me kijja kuggwa n'engoma. Thank you so much to my family. Hope this kigattawo pressure and tension yabaliko nga babakubira amasimu that night. Babagambira mbu bansibye mu musango gw'obubbi gwe nali simanyiiko. To my children, bwe mulikula, you're well protected with this document. Tewali bayabagamba nti bannange ABCD tudese document erimenyawo ekyo ekiri bakyogeddwa in case abatamanyi nga batandise okuleeta ebyo. To Fifi the Queen, congratulations darling. Congratulations honey. Fiona, congratulations. To my family members, congratulations. To my future, because I have big dreams. I'm dreaming bigger. Congratulations to us. Tewali ajja kuleeta munno ebyo theft threats wali mubbi batugamba wabba nti ababigamba babimenyawo basayininga endagaano n'apolo gye bagikola. So I am so happy ng'omuntu. Sometimes it's not about the money, it's about the repetition, just because of the bigger dreams we have in future.